Rema tanalabika Rema twalitaga kumuteka mu gundi namba Rema ku list y'amagogotere yarabiseke wa Kato Lubwama mulimba nawe Rema mulumbete yarabiseko naye yatuma Iva na mulombe atwamulaba ali mulavu mu boys to men Rema muzika teyabaddeyo chokate Juliana gwe muliko ye Rema ya federation na mu federation italiyo Rema tebayita omukwano kasitozulo omuntu omutuufu omukwano gukujja ku mikwano omukwano tolaba ebifaananyi bya postings leero nga yambadde engatto ya Jordan ya black and white nga anyumye kufa kasitozi yali mutuluze mwegayani engatto yali ya imagine kaseguko musasema chichi naye n'ekirala mwana noonya engeri gye nkiddamu kuba ate munange nkijjukire kati teyali federation naye mulimu abantu abasupportinga silently let's assume Rema yali kwaba baweereza mobile money mulumbe wallahi ateze nkugamba eki osegeera ye yamugana okujja okuzika Kato Lubwama yamuganye okujja mu federation Dr. Musa anti wulire endongo wetu gikuba blood wange bakaita Shabada Musase mwanga sofe endongo ekyaganye omwaka guno endongo ekyaganye mu ebigambo bingi okusinga endongo kyogade tulina oluyimba if the year is to end what is your song of the year ngompadde challenge tuli mwezi gwa mukaga tuyingira financial year ndala ngompadde challenge politics gwe tuliko tuli mu gundi bwetti ne bwetti nade munda ebintu bya Katonda bizibu lejula yinza okulejula era sirire tulya nange mbadde kugamba sirya kulya nawe nze sanga sirire jula nimba chola lugezezaako sirire era ogenda okakananga ka spice kaluyina song of the year spice nanyini goats zebamuwadde biringa ine okiteka mu luzungu tekinyuma nakizza mu Luganda Musase mwanga naye oluyimba kizonde serious Musase mwanga mulimu abantu betwebuuza Chameleone yasirise nnyo ku federation akyakuza mwana akyalabirira manyi kati olaba ebiriwo ebyaddala because yaliyo n'obukulu bamuwa bwaki Chameleone ensonga gyaliko mu America nkulu nti olaba ya missing ekivulu kya mutabani kya Muganda Palaso nti kitegeeza abadde ne pressure okuva ewa maama Daniela maama w'omwana ekitegeera ne bajjajja b'abaana nti weetaagawo abaana bamisinga taata waabwe jjukira bali mu mbeera eggwanga ery'okusoomooza nti bakeera ku makya okugenda ku masomero nga bakwano baabwe bataata baabwe babaleese bagenda okukubuuza nti owammwe aliwa nti ali waka munnange ali Uganda anoonya ali Kingston Jamaica gyeyagenze ne mutabani we ate ye mama Abba ali Vegas gyeyagenze okubanga yeyagala kati abadde yeetaaga okugenda okulaba ku famire okubeerako n'omukyala ebbanga libadde ddene ssebo omukyala naye muntu ebyaddala mutabani wa Kamili akwata muwala wa design naye ebifaananyi bye beekubiza bino bagenze ne mu photoshoot ey'omu America n'ateekayo Father's Day post muganda wange ne Kamili kirabika muganda wange akuze nga ye ng'ogyeko emyaka ine mbongo ngamba muwala wa design ne mutabani wa Kamili abakwaffe twakulira mu kalica mbi twakulira mu kalica za bwavu na za kyalo kati tetumanyi nti abaana babeera ba mikwano kuva mu buto era olaba nnyo siri z'abazungu eziwe batwe babeera kati fe olw'enkula yaffe nnema tulowooza beekwatamu you said Chameleone is on something serious mu America where is research Semakula Research, of course, research being a legend and the respect abantu gye bamulaga akyalowooza Simon n'ensonga ya federation tumala googera kankubulira amazima era olaba buli avuddeyo n'amala googera ayokyeza Waikibenda teyayokyeza yakusooka kulowooza kati research atutte ku papazi because eddoboozi lya research kitegeeza kinene emutundu etwalwayo Muzeeyi Moses Goni Matovu research Semakula tetunamulabayoko ali kuki research ate ekisookera ddala research kati ekisookera ddala atya okuswala olw'obusente obutono nti akoze erinnya akasente akalinawo okitegeera kati agamba wennaayokya ku zino sente zitali za lubeerera kwa truth be told ezo sente zigenda kujja bazirye ziggwewo omuntu ayayaana ebirala okitegeera naye kati first of all okyatya ku luzinga linnya lye okitegeera lyakoledde for many years okitegeera ntuko sente ezo abantu abasinga abantu bagenda bakyawa kuba abantu balowooza za muwi wa musolo which is a fact abantu bagenda bakyawa but who say there is money? These ones are just uniting to fight for their rights, to fight for what belongs to them. Neffe tugamba nti waliyo akasente anti Simon ate mutugamba nze nawulira nti wabeerayo allowance tabeerayo okitegeera yo yaluma gundi Mamuli Katumba mwana Simba gwe yamukuba wabeerayo allowance wabeerayo biki bakubisiza ne t-shirt
sebo t-shirt ahani yakoze charity nagamba nsandase t-shirt zizo otegeera ate buli kintu kyonna okutambula mulimu ssente mulina obbaamu ssente si bya federation byokka naffe emirimu gyaffe otambula birina obbaamu ani asponsoringa ekitowe bali Dictator Maka ali mukuba federation Dictator Maka tumanyi mukwano gwa misach can we assume nabolaba edi mutwe wakuba edi mutwe wakuba principal yabatumye muzabuze Dictator Maka mukwano gwa bantu bali mukwano gwa Kayemba Solo mukwano gwa Rema tanalabika Rema twalitaga kumuteka mu gundi namba Rema ku list y'amabugotere yarabiseke wakatolika olimba nawe Rema Mulumbe yarabiseko naye yatuma Iva na Mulumbe atwamulaba ali mulavu mu boys to men Rema muzika teyabaddeyo kyokka Juliana gwe muliko ye Rema ya federation ne mu federation taliyo Rema tebayita omukwano kasitozula omuntu omutuufu omukwano gukujja ku mikwano omukwano tolabye ebifaananyi bya postinze leero nga yambadde engatto ya Jordan ya black and white nga nyumye kufa kasitozula yali mutunuze engatto yali yaffe imagine kaseguko musasema Rema nga asirise nnyo mu federation taliyo mu kuziika Kato Lubwama Mulumbe mukola ki mu mabugo tetwamulaba tumulaba ali eri mu boys to men tumulaba yekubya bifaanani kiki naye n'ekirala mwana noonyengeri gye nkiddamu kuba ate munange nkijjukire kati teyali federation naye mulimu abantu abasupportinga silently let's assume Rema yali kwaba baweereza mobile money Mulumbe wallahi ate nze nkugamba eki otegeera naye n'ekirala Rema omukwano gumuli bulala banange ofuna omuntu akutegeera nga Rema yategeera Sebunya Katonda oba weesimbye sekakozi Katonda yamugana okujja okuziika Kato Lubwama yamuganye okujja mu federation Dr. Musa don't say it